ndi mulwadde nyinza okuba siri mu nsonga zange za kikyala naye nga mu butuufu ndi mulwadde ate nga n'omusawo yakugamba nti gwe mwami wa Maureen nti ye omukyala ono ali bwati ne bwati ne bwati omuyisanga bwoti ne bwoti kati gwe bw'ogaana ate n'oyagala okukaka embeera oba onumya ontuusaako obuvune era guba musango kuba eddembe lyange obeera oti obodde oba ontuusizaako ebisago ebirala kati awo era guba musango kati tulina obutabanguko abasajja bali eyo muwulirize bino bibakwatako kati abasajja afande bagenda ne balowooza nti yakuwasa ewaka yasasula ente na buli kimu n'alowooza nti alina property y'ewaka ye waayagalidde nekyayagadde kyakola kati poliisi etubuulira eyo gye tutandikidde giba misango mpozi kyenjagala okwongerako ku ekyo abakyala abali eyo ate temukikozesa ng'ekyokulwanyisa oyinza okubeera awo n'onyiiga oba gwe noga nti nze siri mu muudu siri mu mbeera ekyo bayibuli gye tusome tugamba nti temummaŋŋananga era kituufu kubanga bw'otaketaringira nidi zange bw'otonfaako oyinza okwesanga nga nange nkozesa ebitagasa ate nebireetawo obutabanguko okugeza nti nze bwe mba mukyalawo ate buli kaseera ndiga nze nkooyi nze mpulira siri mu mbeera nnungi buli kaseera buli mukono lwe gujja nga okukasuka eri kati awo ng'omwami oyinza okuteberwalira naawe n'obaako ku muliraano gy'ogenda bakumalira ebizibu byo ate ekyo si kirungi so n'olwekyo abakyala abali eyo abatulaba era abatuwuliriza tokikozesanga ng'ekibonerezo nti omwami ono nti bw'anankwatangako bwenti nja mukuba omugere oba mukuba akakokola oba muvume kati awo ensonga ey'obufumbo eyakutuwaza mu maka ago obeera okoze ekyo ogiragajjalidde nga togituukiriza kiyinza obutakutuukako kati naye era oyina embeera gy'obeera otaddewo egenda okuleeta obutabanguko mu maka ate omwami wo abeeko gy'afuluma n'abaako ebirala byakola ate nebikunyiiza nebikujja mu mbeera so bw'obeera omulwadde yes osobola okunyonnyola omwami wo oba naye aba akulaba n'amanya nti yes omukyala wange nteekeddwa omuyisa bwe nti naye ate si buli lw'onyiiga ogamba nti kamulinde nti nja kikutuusaako nedda naye bw'oba oli mulwadde ebyaddala oba ng'oli mu nsonga ze z'ekikyala oba nga wakazaala tonnaba kutereera bulungi ekyo kikirizibwa oba nga toli muna mu muudu naye nsonga naye ate tojja kubeera kubanga toli mu muudu okuva January paka December ate bagenda okuwulira ng'oli ku muliraano ate mupiira gy'ogukyangira ekyo tekijja kukirizibwa akazi wayiga muudu nedda kakati awo ekirungi kyalibadde nti okanya n'omuntu onoga nange kansooka enveewo oba ngendeko ewaffe oba mbeeko gye mpummuliramu akatonotono bwe mba nzize mu mbeera nga waliwo ebitutabula nkomewo kuba kati nange obwongo bwe bwanga tebuteereddemu nange sijja kukulimba nti akapiira nja kuba nkasamba bulungi tukaanya naye ate tolumya munno tomulumya bw'oba wooli nga tewali nsonga yonna ekugaana tolumya munno obutabanguko obulala bwekuusa ku ki ku byenfuna oba economic violence kati ebyenfuna omwo mulimu nti omwami aganye omukyala wo ogenda okukola oba bwe mba ngenza okukola nze ng'omukyala ate nonzijjako ATM nze nkola ATM gwagirina akasente bwe bakateeka ku account ate gwokajjayo ate nze akakolerera ate nenzijja gy'oli nenkugamba nti mukama wange mbadde nsaba ku ssente katugeze nti njagala genda kugulayo ku lugoye te obadde oyagalayo mbeka nenkugamba njagala mitwalo 2 nti okwo kuba kuddiibuuda ate gwe nkuwa 3 mukazi yakola naye ng'omusajja yakootolinga ssente ze ate mulimu n'abakyala era abawamba ATM cards okuva ku baami baabwe abo bangi n'afuna ssente talabiridde waka baana tabasasulidde fees talina kyakulawo n'abasoberera pini z'essimu ssente n'azitwala ate obutabanguko ne bujja ekirala katugeze nti tubadde ffenna okumala akabanga ne tukola ebintu byaffe katugeze nti tulina amayumba ag'abapangisa kati omu ku ffe n'abanga ye ajjayo akasente kyokka jjukira twagata
ne tugula poloti ne tuzimba ate gwe noŋŋaana okubaako akasente kenkola ki weefudde nze mukulu nze musajja nze biki kati ebintu bwe bityo bye byekuusa ku ki ku butabanguko buno bwa economic violence. Nakino ndowooza ojja kituddamu kubanga bitutabula ng'abasajja oba ngaffe ababadde mu bantu babitubuuza nnyo. Ekisooka ogiyise marital rape. Marital rape nayo ebeera capital offense eri ku level ya rape eri nga bwe gambye amateeka gaffe tegoogera ku ki omusango gwa marital rape naye oyinza okutwalibwa ku either ne tukukyajinga omusango gwa domestic violence naye ng'enta bweva ku ki kukakibwa awo tusobola okitwalira tetugenda teekako omusango nti marital rape tuteekako obutabanguko obw'omu maka naye kikaaki obwo bwekuusa ku kino kyekireese domestic violence eno mu famire eno. Kati oluusi osobola okugenda ewa maid n'omukwata nga teyeeyaggalidde awo nga tukuteekako ogwa rape. Eyo tebeera marito atebeera marito wadde ali mu nyumba yo. Yes, kati yebeera rape. Kati emisango emirala gye tufuna mu ofiisi yaffe gye gino gya child abuse naye nga tetunagenda awo kubanga wagazimu waliyo keesi yonna esobola okuggulwa ku muntu nga asitavinze munne sexual starvation katugambe bwe tuto. Ebyo bye mbadde nkunyonnyola nti kyetuyita obutabanguko mu maka ti bwa mirundi ena kati ze types zenkuwadde kati tetugenda kuteekako nti you've denied so and so tukitwala nti domestic violence kati ffe bwe tuba afande naye ebeera domestic violence. Ebeera domestic violence oli aganye bibye kyembadde nkunyonnyola ne ŋŋamba gwe tojja kubeera nga toli mu mood okuva mu January paka December ngowooza nze mpulira saagala nze mpulira ndi mukoowu nze mpulira kino ate bagenda okuwulira ng'oli ku muliraano ate akapiira gy'okasambira ekyo tekiriiyo. Kati naawe mba nkukozesa ensobi oyinza okukwata abaana bange oba n'okwata abantu ababeera mu maka gange oba n'ogenda ewa neighbor oba n'ofunayo omuntu omulala ate onoomuvunaana. Ensonga lwaki ŋŋambye nti tulina okutuula ne tutegeeragana nze naawe leero bwe mba nkooye kitegeerekeka nompaamu akaseera. Afande kesi ezo muzifuna ku poliisi? Tuzifuna nnyo. Oli najja n'agamba nti nze yanguba mu bintu. Tukifuna nnyo era tulina ne be tufuna nga babeera mu nnyumba y'emu naye nga bamaze emyaka egyo ng'esatu. Emyaka esatu? Nga baayawula ebisenge. Oli nagamba nti ze musajja gwe nakukoowa mbeera wano mu maka lw'abaana oli kisiru totegeera nze nakukyawa nenkukyawa n'obulamu bwange bwonna nti naye ekinsibye wano baana. N'ava mu kisenge kyabwe n'alumba eky'abaana n'abeerayo n'akeera ku makya n'afumba emmere nga bulijjo abalala tebafumba nakufumba ne batambulamu ne bagenda ne bakomawo ne beebaka mu nnyumba y'emu naye ng'ekyo kyagaana. Obwo nabwo butabanguko mbadde simanyi butabanguko. Kati awo tuba tukukyajinga obutabanguko bw'omu maka oba eteeka weeriri lyajja mu mwaka gwa 2010. Afande okulira ekitongole kino ekya Child and Family Protection abafumbo kyandibadde kyamagezi okubeera ne kalenda mu bintu by'omu kisenge ne babanga balina ennaku ze baga nti zino twakola constitution y'amaka gaffe erimu kino so kati bwe kituuka mu by'omu buliri tulina nawo okubeera ne kalenda tulina gimenya tulina kumisinga. Ebyo mubikolako oba mwe mukoma ku level eri ya misango? Kakati ebyo byonna tubibabuulira kye tuyita guidance and counseling. Abamu bayinza okuba nakyo kiri mumwe mu department. Kati ye service emu gye tuwa abantu. Si buli muntu gwe bawaabira ku poliisi nti tumutwala mu kooti. Mulimu okusomesa oba mulimu okubudaabudibwa. Si guidance and counseling. Kakati ekyalibadde ekirungi kwe kumanya omwagalwawo engeri gye yeeyisa ate kwe kumanya kikyayagala ate
kwe kumanya obusobozi bwe bukomawa because emibiri gyaffe tegifaanagana kituufu mulimu abaami bagala okwaliira emmere yaabwe buli kaseevedute ate mulimu oli agamba nti nze mu wiiki kasita ndi emirundi 3 abo tubayita tuhumiti meikonsaani kati kiri gy'oli okuyiga omwagalwawo mulimu abatayagalira ddala okumanya omuntu wo nti nalibadde mutetenkaniza ntya ndi kati ndi ku 3 phase ndi ku tuhumiti meikonsaani oba ndi kunabivaako nze ndiwo lw'abaana naye ate abaana wabafuna otya ekyo nakyo so kiri gy'oli okumanya then ne mutambulira awo njagala mmere bw'ogenda mu mudiiro nti emmere ennuma bw'ofuluma ku lubalaza ate enjala nti ninga atannabaddiyaako ate byonna bibyo bikumalako emirembe munegi bankutumiddeko nnyo agwa mu katigole eyo bamuŋŋamba kati awo mukwano gwange eyo olina kubalirira mukwano gwo yes awo mbitegedde afande myaka 2 3 4 paka we tutuukidde wano obutabanguko mu maka ku baana bugenda bweyongera buli ddakiika yeyongerayo ngenda kusaba abannanga bali mu control room oka video akali latest akasaturatinga ng'omukazi akuba omwana ebisiripa kimanyi poliisi yakafunyeeko naye simanyi oba akikola yamukutte bakatulageko ko kubanga keka kyali kati latest kwenza okugamba ka 2025 sinaba ka verifying oba ka 2025 naye okusinziira ku mitimbagano keka kyasaasaana kati amukulu Kigozi gyali mu control kakatulageko then oluvannyuma tweyongere okudiscussinga ku ebyo ebikosa abaana mu maka Menageralia. Okumala dzimira batoko kuduka. Mukalabya akatambi ako abakumidde ku Unveiled Experience ku programu eno keka kyasembye eyo ndowooza so famu bwe twakalaba simanyi bafande wakalabyeko ak'omuwala alinga sireya akuba omwana ebisiripa akavidiyo ako nakalabyeko naye mbadde sinaba kufuna mawulire okuva mu baserikale abali ku ground nti omukyala bamukute oluusi tufuna okusoomoozebwa nti yes ka video nyinza okuba nako nenne simanya ani yakapositinze oba incident eyo yabaddewo mu kitundu ki kati n'olwekyo njagala nkubiriza abatulaba nti okurekodinga kuba kulungi nnyo kuba kituyambako okutuwa obujjulizi naddala bwe tunaaba nga tugenda okukwata omuntu oyo abeera aziza omusango okumanya nti ekikolwa ekyo yakikola naye ate mulina okumanya nti ebbanga ly'omala ng'orekodinga tuyinza okukola ki okufiirwa omuntu kati n'olwekyo tulina okubalansinga yes osobola okurekodingako akatonotono ate n'otemyako poliisi oba ab'obuyinza abali mu kitundu kyo kati ne tugenda ne tukwata suspect ne tumutwala mu kooti naye okusinga omuntu okurekodinga n'amala n'eddakiika 5 ali awo arekodinga ekitono ky'oba okutteko kiba kituyamba kuba amaloboozi oba n'ebikolwa ebibeera mu kavidiyo ako kiba tubifunye naye ate tulina okutaasa obulamu
so tobeera awo no recording paka incident wetandikira paka weggwerako ate bwe police nojja ku police kyate bino bebibaddewo tuyinza okwesanga nga tufiiriddwa omuntu ate nga eddembe lye tetukozire ki tetuli protectinze ngaba Child and Family Protection Department. Social media erina engeri gyebayambyemu nnyo kubanga ye erina ebizibu byayo naye mugyebazaamuko. Tujjebaza era ntuusa okwebaza kwange eri abo bonna abagezezaako okurekodinga obwo video ate ne batutegeeza mu mangu ddala kuba ekintu bwe kibanga nga kyakabaawo ate nonkubira essimu nontegeeza oba nonsinkira ka vidiyo ako ate nombuulira nejje byabadde nange mba nsitukiramu nenkola ogwange. So mwebale omulimu gwe mukola tugusiima naye nga bwe ŋŋambye to recording nga kinene nnyo for a long time ate ne tufiirwa obulamu bw'omuntu. So oba olina okibalansingamu nti yes bw'oba otusindikidde ka vidiyo tukusaba otubuulire parish oba village oba omuluka anywhere ekintu ekyo wekiri tusobole okutegeeza ku police eri okumpi kuba yeyina okujja ne prevailing over the situation. Fe eno gye tubeera biyinza okulwawo otutuukako naye police eyo ekuli okumpi yesobola okujja n'etaasa. Tweyanziza mu bufu obwo twebaza omusawo ow'ekirinnya asula kirinnya eyo naye tujja mubaleeterako ndowooza oba ku Mande eyakwata akatambi ka bebi gwe baali batulugunyiza mu kinaabiro nga media amutulugunya gwe nno tukwebaza wakola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Ate era ensonga eyo ndowooza afande eringa eseetinze president kaakati mu byafaayo by'emisango of late tubadde tulaba nga abatulugunya abaana mubasibayo bwaka bubiri kamu ne bavaayo naye kati gina emyaka ana gyakoze amawulire okusinga giri emyaka ebiri. Olowooza nti bwe tunaagenda bwe tutyo nga mmwe abakwasaganya ensonga ezo tuna cases zino zinakkakanakokko? Nsuubira zijja kkakano olw'ensonga nti omuntu bw'akwatibwa n'atwalibwa mu kooti n'aweebwa ekibonerezo ekimusaana ebeera sigino eri abalala abaali badde beeyisa ng'oyo ffe kiba kituyamba. Kakati njagala tumanye nti eteeka eri protecting eddembe ly'abaana lyalongoosebwamu 2016 kyova olaba nti luli baabawanga ebibonerezo ebitonotono ne bagendayo ne basaavinga mwaka gumu ebiri ne bavaayo. Zeno nali manye nti kisinzira ku muda omulamuzi lyalimu nedda lyaliteeka kati twagenda okulaba ng'emisango egityobola eddembe ly'abaana gigenda gyeyongera buli mwaka ate engeri gye batyoboola eddembe ly'abaana nayo ng'egenda ekyukamu. Kati abaana ne tugamba tukoze tutya kati ne tutuula ne bannamateeka n'ebitongole bino ebikola ku nsonga z'abaana naffe nnabe kikwatako ne tukkiriziganya nti okutyobola eddembe ly'omwana guba musango gwa naggomola era oyo akikola gavumenti emukoleko oba omusango rather eteeka limukoleko nga bwe kisaana. Kati kyova olaba nti etteeka bwe lyamala okulongoosebwa 2016 kati babawo ebibonerezo nga bya waggulu ate kati tukolaganira wamu ne ba probation officers baffe bakola omulimu gwa tendo nno kuba be babeera mu bitundu eyo gye muwangaalira kimukakatako okujja mu famire na interviewing abantu ababeera mu famire eyo n'agenda mu community n'ababuuza engeri abaana gye babadde nga bayisibwamu kati n'akola bulungi report ye okusinziira ku ekyo ekibeera ku ground. Kati okusinziira ku ebyo bye bigayidinga omulamuzi nti nkole ntya olw'obujulizi obubeera ku ki ku fayiro. Kakati ennaku zino tetukyakola ffeka nga poliisi twakizuula nti poliisi bw'ekola yokka teyinza kukola ki kusucceedinga mu misango gye tubeera tunoonyerezaako. N'olwekyo ba probation officers babeerawo, ba prosecutors ne babeerawo, ne wabeerawo ba LC, ne wabeerawo n'abazadde
ne ba witnesses abalala nti ffenna tukwatira wamu kumpi ebeeranga community. Ne tukola ffenna nga tumanyi nti omuntu gwe tukolera yoyo omwana atasobola kwedifendinga ku kaseera ako aba talina maanyi gasobola kwerwanirira kati ffe tuvaayo ne tukiteekamu amaanyi nga ku guno omusango ogwo gwakabaawo ogw'omwana ono eyatulugunyizibwa twakola bulungi ne tukolaganira wamu ne probation office ate ne tukolaganira wamu ne CID yes yebadde ekikulembera naye ffe nga Child and Family tulina okujjamu naffe ne tukola ki ne tubayamba katugeze ng'okuinterviewinga victim kati ffe twaguka nnyo omukwagala okwengeginga victim oyo ne tumubudaabuda ne twogera naye n'atubuulira bulungi kiki ekyabaawo ne tutuula ne tuwandiika statement nga byonna nga bwe byali bibiri sinabagamba nti CID tesobola kikola naye bwe tutyo bwe tukola emirimu gyaffe nti tukola ffenna awamu obukugu bwanjawulo ne ODPP oba office eya Director of Public Prosecutions. Kese yakasembayo okubeerawo ng'ovudde kuona gwe mulabye abadde akuba omwana ebisiripa yeya omuwala bamuyita Nakiyingi Nabosa Irene taata we Katetepo maama we erinnya ndyerabidde nzijukirako lya Teddy Bezigoti ono ye yamusse busi naye nga bw'oyogerako ne taata akulaga nti naye azaala obubonero obwa domestic violence mu maka bakamala mu maka emyezi 2 ba ensonga zizo mu family Child and Family gundi eya police Mityana baabo bali kwero si mukazi talabirira baana be yasanga mu maka abantu ngabo mwenga mmwe kubanga kati temukoma kubeera bamaama naye ate muli bamaama abatendeke mu mulimu guno abantu abo temusobola bayambako mu mbeera ng'ezo ne tutatuuka ku kiri ate ekiri so grave nga bwe kyabadde tusobola era nga bw'oyogedde baali bagenzeko ku poliisi kati ffe nga poliisi tukola ogw'okwogera nenkubulira nti kino kibi tokola booti naye okutuukiriza si kwaffe kwabali bwe balina okuteeka mu nkwaffe bye tubeera tubagambye bw'oba olina obubonero bw'olaba n'olaba nga gye bukutwala gwe si gy'oyagala okgenda weeteggula mangu temugattulula baagalana tetugattulula baagalana naye ffe twagala tukubuulire lwaki ensonga eri ABC bw'oba olaba nga tookisobole ekintu ng'okivaamu ate tolinda kufa eri abajja ku poliisi naga kati ffe tuze twagala kwawukana tugende tugabane ogwo si mulimu gwa poliisi tetuyinza kwawula wabula nze nina okusomesa eteeka ate bwe batabeera bafumbo bano abali official kati ffe tukolerera bannayuganda bonna oba oli mufumbo anti obufumbo Uganda bwetongozza bwa mirundi 5 toyina okugenda n'oyanjula omwami wo oba n'oyanjula omukazi abo tebakirina bano betwogerako abo tebakirina baali mu kawundo kakubye eddirisa yamujja buzisa n'ateeka kati ffe tukolerera bonna oba oli mukyala mufumbo oba toli naye ng'obeera n'oli naye nga mubeera mwenna ate mulina abaana n'abatalina baana nabo tubawuliriza naye ne tukugamba nti eteeka lyogera bwe liti oba gwoteekeddwa okweyisa booti ne booti ne booti okwewala obutabanguko naye ate sijja kugamba nti genda omugobe naye wetuyinza okugiramu nga mubeera mwekuba buli lunaku n'otuusa muno olubale obuvune physical violence tuyinza okujja ne tugamba nti mwababiri temukyasobola kukola ki kubeera mwenna omu aveewo mba sikwawudde wabula mbeera ntaddewo embeera nti muleme kukola ki kutiŋŋana gaapwe kati ne mutuula eitha nga ab'ekika oba ne mutuula mwenga babiri ne mukkiriziganya kino kiganye tugezezzaako wabula kiganye naye abasinga balowooza nti embeera egenda kulongooka by the time they wake up mwatuleetera ekigambo second chance kamuweemu second chance naye mulimu ensonga nyingi oluusi oba toyagala kulekawo baana bo ate abamu aba alowooza nti maybe waliwo ebimusumbuwa oba waliwo abamuwagaawaga oba abamuwabya nti omwami wange si bwe yali
oba omukyala wange si bwe yali naye olw'okuba nti atambula ne gundi yensonga lwaki yeeyisa bw'ati kati abeera mu dinaayo n'andamanya nti obutabanguko buno omuze omuntu aguyiga buyizi asobola okulabira ku munne eyo gye babeera batambulidde oli n'amuwa amagezi amafu ate n'amuga nti gwe bw'otuuka ewaka kola bw'oti ate n'osanga nga naye akoze eki asobezaamu ate biri nnyo mu makazi mubeera mu zisaaluuni eyo saaluuni nga ziringa matendeke oli akugamba nti bw'otuuka ewaka kola bw'oti weewuunyi awakawe si byakola naye ate ejjukira nti mulimu abantu abatayagaliza bw'akulaba ng'otambula bulungi n'omwami wo oba n'omukyala wo nafuna ensaalwa nafuna nnugu n'agamba bano abantu nina obbasatulula n'aleeta koodi n'aleeta olugambo n'atandika okuwa amagezi agatali nayo okukakana nga balo tokyamuwuliza oba omukyala wo tokyamubalamu magezi n'osuulawo amakaago ate nga tewaali gasuddewo abaana n'obalagajjalira so n'olwekyo bwe bajja ku poliisi mulimu gwaffe obbagamba nti kino kirungi sino si kirungi bw'obanga waliwo embeera bweti musobola okukola bwe muti osobola okugenda mu banaddiini oba ab'ekika oba mikwano gyo anybody oba ku LC ne bakuyamba tweyanziza nnyo tweyanzeege Assistant Commissioner of Police atuhayire Maureen nga tetunaba kumaliriza nina byenjagala okubuuzayo bibiri tukyalina obudde okunoonyereza si kunoonyereza amawulire genzize enkola agasinga obungi ebibuuzo bigenda kubeera bibiri galaga nti mu maka bino bitulabye kale nga bitwogeddeko baana abawala batulugunyizibwa nnyo nze kunze okusinga abalenzi ate era ekitonde ekikazi kye kisinga okutulugunya okusinga ekisajja bwe muli banoonyereza ate mwe mukola ku nsonga nsaba busabe kumanya lwaki kiri bwe kityo ekibuuzo ekyokubiri ekitongole kino ekya Child and Family Protection Unit oba Department yonna gye kirina kukola ku nsonga z'abakazi bokka abasajja be basinga ebizibu mu maka eyo naye ffe mutuugira bugizi tulinga ffe abatebeera na nsonga bwe tujja omukazi yasooka okusembezebwa lwaki abantu abasinga bwe bakimanyi naye si kituufu n'abasajja bajjayo eno ofiisi yaffe eya Child and Family eriwo kuyamba omukazi n'omwami kuba amaka gakolebwa abantu abo babiri naye ebyembi olw'emisango gye tufuna buli mwaka tulaba nti abaami be basinga okutulugunya abakyala ngamba ku misango gye tufuna wano ku poliisi batutulugunya afande lwakuba tetujja nsaba abalabi baffe abalungi bantegeere ngambye emisango egiropebwa ku poliisi kiri nti abakyala be basinga okutulugunyizibwa okusinga ku baami emisango egireetebwa ku poliisi naye tukimanyi nti abaami nabo batulugunyizibwa naffe mutukyapa ekituufu sina kukyapa kwokka obutabulo bw'emirundi enabujjukira bwenjogeddeko mingi abaami babuyitamu naye ekizibu ekiriwo nti abaami tebatera kuwaaba ku poliisi lwaki kuba society egamba gwe yina okuguma ng'omusajja toyinza genda ku poliisi n'owaaba nti bakukubye fe amasajja bino babyogera nti ojja kuswala oba kitegeera bagenda kubuuza nti naawe oli mwami omu ayinza okikubuuza oli mwami kiggwe agenza okuwabira nti gwe toli head wa family ensonga zino toyinza zeemalira lwaki ogenda ku poliisi ensonga lwaki tebajja abasinga oba oluusi bw'alaba alemereddwa ye amateeka n'ageetwalira mu ngalo n'akubba bukubi n'asamba oba n'angobaganya omukyala n'abaana naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti eri abaami abali eyo abatulugunyizibwa ebyensuso naye tebajja ku poliisi kukola ki kuwaaba kuba society yabagamba tolina kuguma n'ofa kisajja abasajja obasanga nga yeeyogeza yeka mu butuufu n'ogaba mukama naye ate bw'atayambibwa era bwe butabanko buno bw'olaba oluusi amaka n'agasuulawo n'atalabirira abaana oba afande society nga bw'ogyogeddeko feringa eyatusalira edda omusanga abasajja nti byebyo ebitugwanidde
nedda si bwe kiri osanga omusajja wakati bamuwa mmere nga yagigula omukazi takola kino omusajja yateekawo embeera ate mwaliga mulina empiki gye mukwata eyeegi kwe munywereza buli musajja eyaddinaayo mukiri kye bye twatandikiddeko ekitali kirungi kuba naye omwami bw'akuleeta ku poliisi n'agamba ti ebyo by'omukola nawe bakugulako tokyamukiriza kugenda ku kisaawe yes tukugulako omusango gwa domestic violence kuba kati bwe situukiriza buvunaanyizibwa bwange ng'omukyala awaka muvaamu obutabanguko oyinza okunkuba oba n'olekerawo kundabirira n'abaana oba ne twawula ebisenge ne tutandika okwevuma n'okwekuba kati ensonga lwaki etteeka eryo lyajjawo okuluŋŋamya ffenna kati bwe tukubuulira notayiga awo nga tukutwala mu kooti tuliko anniversary experience ey'ensonga emu ogizeemu ate eri abaana abasinga okutulugunyizibwa okusinziira ku mawulire ge tukola tulaba nga bawala ate abasinga okutulugunya tulaba nga bakazi at times ebiseera ebisinga abakyala babeera n'obujja oba n'obusungu oluusi toyinza nabunnyonnyola toyinza nakumanyawo okukiva naye waliwo competition eyo kwegamba omwana gwe baali badde batwala ng'omwana ate amulaba nga mujjawo oba oluusi n'ayagala yeefugga omwami ate agoba abaana ate nga wategeera nti ŋŋenda kufumbirwa gundi ayina abaana nti ate abaana abo baliko maama waabwe naye gwe bw'ojja toyagala omwami ayogere ne maama waabo abaana ate toyagala abaana abasembere gy'oli gweoyagala oyiseewo ababo naye ne weebuuza nti ababo tebafaanagana ne bali bo si baana nga bali n'otamanya nti abaana bano bwe balikula bali kuyamba owuwo gw'ozadde ayinza obutakuyamba naye oli ow'ebbali ate n'akufuukira ow'omugase ennyo naye va ku ekyo abaana bonna bateekeddwa okulabirirwa ate eddembe lyabwe liteekwa okukuumibwa nga terityoboolebwa kati gwe tobeera eyo n'olowooza nti oli wa kitalo nnyo nti bonna obozze gw'ojja kukulembeza ababo ate bali bewasanga bafuuke ebyana nedda ekyo kiba kikyamu era eteeka lijja kukukolako nga bwe liragira otwalibwe mu kooti naawe genda olina okumanya nti bw'oba ozze kufumbirwa maka gano bweti ate nga mulimu abaana oteekeddwa okukola ki okubayisa obulungi nti nabo balina eddembe ng'abantu abalala yes olina okubalabirira kyenkanyi kuba abaana tebalina musango tebakuba application nti taata maama munzaale nedda emizannyo n'ensobi zammwe tebabiriimu kati gwe buli lwomanya nti ogenze mu kisaawe kusamba kapiira waliwo ebigenda okuvaamu kati abaana banno bw'oba balese ku nsi balabirire nga bwe kisoboka ate abaami abamu bwe bamala okuwasa ng'agoba maama w'abano abaana ye n'agamba nti abaana nze nina okubasigaza abaana ne babalekawo ate ne babatulugunya teri maama oba teri mukazi asobola olabirira abaana obulungi nga bwe kyetaagisa nga maama w'abo abaana newankubadde nti tumanyi nti mulimu abakyala abatulugunya abaana bebeezaalira naye ekirungi kyalibadde nti wa maama omukisa alabirira abaana be gwe sigala ng'owaayo obuyambi eri agamba nti ze abaana bwebanga tebali mu nnyumba yange obuyambi bwerabire nedda eteeka kati ligamba omanyi edda balowoozanga nti omwana bw'aweza emyaka 7 olina omumuwaayo eri kitaawe ebyo byali birowoozo by'abantu teribeerangako nateeka tekibeerangawo wabula baali bateesa buteesa biseera ebyo mu 1996 nga wakyaliwo statute byali birowoozo naye kati omwana ateekeddwa okubeera ne taata ne maama paka ng'awezeza emyaka 18 okiraba bwe tuba nga tetusobola kubeera ffenna ffe ng'abazadde kitegeeza nti omu ku ffe asobola okubeera n'abaana tewali age gundi eyo teri age omwana ateekwa okukula n'omuzadde ayina responsibility
oyo asobola okuza abaana obulungi mu ngeri ennungi ne bavaamu nga balina omugaso eri eggwanga. Naye kati abaana togenda kugenda kubabba bubbi nedda, oteekeddwa okugenda mu office mu kooti ey'ebyabaana n'amaka giyite Family and Children Court, oteekemu okusaba newankubadde nti gwe taata newankubadde nti gwe maama n'ogamba omulamuzi nti nsaba kooti eno empe abaana bano mbeere nabo. Basobola okugaba custody yaba mirundi ebiri. Basobola okugamba nti tubawadde joint custody oba sole custody. Joint custody kitegeeza nti taata ne maama mulina obuvunaanyizibwa eri abaana bammwe. Basobola okukulira wano eno katugeze nti bwanga basoma basobola okubeera ewuwo bwe bafuna holidays ne bajja ewange. Ne tutula ne tuteesa oba nti nyinza okubafuna every weekend oba nti nyinza okubafuna every after 1 month. Kati sole custody bamanya nti omuzadde omu kuffe ate ye mufu nnyo tutalina buvunaanyizibwa tasobola kulabirira abaana nga baba kujjako nga babawa omuzadde omu n'omwami basobola omuwa omwana ow'olunaku olwo. Yes, kisoboka okusinziira engeri gye yeeyisa bw'aba alina obuvunaanyizibwa bakola ki bamukuwa. Kati endowooza egamba nti abaana bange babuwala siyinza bbawa taata waabwe agenda bakwata. Yes, tukimanyi nti mulimu abazadde abakwata abaana baabwe naye si buli mwami nti akwata mwana we, si buli taata. Kati ensonga lwaki ogenda mu kooti probation officer n'akola report n'oteekamu okusabako nti nsaba abaana bange bakole ki babambi, kooti nebakuwa n'otandika okubeera nabo oli najjanga akyala bukyazi abaana ne babakyalira. Ye anniversary experience tubatuusaako ensonga ze muba temumanyi. Ekyo eky'emyaka 7 nange mbadde sikimanyi era nze mbadde ndowooza nti teeka nti bwaweze emyaka 7 alina kubeera na paati eno oba paati eno mu maka, naye taba kubeera assistant commissioner of police. Omukyala gwe tuli naye wano atuhayire Molin byogedde bulungi mbadde sijja bitegeera. Afanda akaddi katugenzeeko naye wabaddeyo ne byobadde oyagala okulambikamuko katono. Tukyalina eddakiika nga 2-3. Mbadde njagala gamba abalabi baffe abalungi nti tubeereeyo ne weetuulako n'ogamba nti nze ku poliisi bwe nnagendayo bannanyamba nti nze nga ndi musajja tebajja kumpuliriza. Nedda si bwe kiri. Tuyina abaami abakola naffe mu Child and Family, abakyala nabo mwebali newankubadde nti abakyala ebiseera ebisinga be baloopa naye si buli ajja ku poliisi nti abeera mutuufu. Tugenda okunoonyereza ng'omwami oluusi yatulugunyizibwa. So n'olwekyo abaami abali eyo bw'oba olaba nga waliwo obubonero bw'otategeera mu bufumbo bwo jangu ku poliisi oloope ensonga zo. Tetugenda kusekerera, tetugenda kusalira musango, tugenda kukuyamba kuba office eno eriwo kuyamba mu abaami n'okuyamba abakyala. N'abaana bennyini basobola okujja ne beekubira enduulu ku poliisi. Bw'oba tosobodde kujja osobola okukuba namba 116 oba M6 eyo bagiyita sauti tukwataganya mu ne Ministry of Gender eri awo ekireka kuba waliwo omupolisi waffe atuulayo osobola okuba ku ssimu eyo n'oyambibwa 116 oba si ekyo osobola okukuba enamba eri toll free nayo helpline eri wano enaggulu ate abagikwata be ba Child and Family eriki eri 0800 M99 M95 kanji badiremu eri noti 8 noti 199 195. Bw'oba ogikubye omupolisi yagenda okwanukula wa Child and Family beera mulambulukufu omubuulire ensonga nga bwe ziri tosaba bufumbo osobola okuyambibwa. Abantu abamu balina obudde engeri gyebeera free ayinza okuba n'amugamba nti nfunirayo akakyala akapoliisi nedda kuba ku nsonga eziri serious kubanga ate n'okuwa amawulire agatali matuufu bikusibya poliisi esibira ebintu bingi kyemba mumanya. Naye kano kankuba akaama nga tumaliriza mu mpolampola wadde kiri mu kooti naye just bano bo tebabatuukirirako ko nga tebannatuuka genda ku levo za kooti. Haji Ali ne Hazati Zula
omusango ogwo gukyagenda mu maaso. Naye ngamba tebabatuukirirako ko eno. Tebajjako wano ku kitebe kyaffe ekikulu naye balina be beebuuzaako naye we bajjira baleeta buleesi musango si bya bino okutabaganya bikoze biti maybe bayinza okuba balina we bagenda naye nze okusinziira ku kyemmanyi bajja nga ebintu bikoze eki bisajjuse nga bimaze okubaawo kati awo tuleka okunoonyereza ne kugenda mu maaso then ne balaba engeri gye bagukolako naye sandyagadde kwogera kisingakaawo naye nga kyenbadde njagala kwe kuyamba abayinza okubeera mu mbeera ng'eyo bo bwe babeera abantu abalala bayinza okufuna embeera ng'eyo babasobola obbatuukirira. Yes, anti kyeŋŋambye kiri kitolinda mbeera kusajjuko lyokojje ku poliisi waliwo obubonero bw'olaba ng'omwagalwawo akuvuma akuyita amannya takufaako obuvunaanyizibwa wakati buliiwo omukyalawo akubba omugongo omwami ali awo obuvunaanyizibwa waka yabusuulawo talina kyakolawo oba naggana ogenda okukola oba nakugoberera ku musango gwo waliwo ne bino ebyokuweereza obubaka obutiisatiisa ebyo nabyo tebikirizibwa threatening violence ate biri mu baagalana ebyo byonna oyina okujja ku poliisi ne weekubira enduulu ekintu nga kyakabaawo kuba kati bw'ojja nga bukyali tuba tusobola okukola ki okusomesa ne tutangira ekyali baddewo ekibi ate ennyo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege senior police officer gwe tuli naye olunaku olwaleero olw'okulungamya eggwanga. Afande ndowooza tulitandikira ku bibuuzo bikyali bingi. Waliwo ne mukwano gwange yaŋŋamba nti alina omukyala alina omwana ali mu myaka kati kumpi 5 naye akyagala asule ku buliri bwabwe paka kati ekyo kiba kitematema batya ebyo byonna tujja kujja nabyo nga tukomyewo part 2 ne senior gwe tuli naye olunaku olwaleero. Robert Mutebi nannyini field gemanya agange natambudde ne Yasini Kikoyo ne Isaac kyagambiddwa mujjukire Bible etugamba nti temukola ki temumaŋŋananga mubeere bulungi era bwe mutyo mweraba.